Yes, mbalamusizaako nnyo mikwano gyange najje musinze okuba nga mutuwuliriza. General Muhoozi Kainerugaba asisinkanye oba awubyeko ekigere mu ggwanga lya Ethiopia okusisinkana Addis Ababa. Ku nsonga ki bye ngenda okuba nga nkuleetera? Naye nga sinnabikuleetera kutegeeza nti nno ku Yugi Updates TV k'ogenda kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Okola kyamaanyi nnyo mukwano gwange yonna alina gy'oli okuba nga otuninze amayingo ga Yugi Updates TV. Wabula gwe atannatweyungako genda maaso subscribing ko na mukadde wali eri wansi waliwo ekigambo subscribe obeere nga otweyungako bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali ebunaayira mbaanirizaako nnyo, mmwe abali mu ggandalo lya wiikendi nammwe mbalamusizaako nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kye njagala okutegeeza, teri meetings oba cooperation zikoleddwa mu ggwanga Uganda nga zirina kye zitwongerako. Ssaawa zino ssente ziri mu kusipendingibwa ez'omubi bw'omusolo bagezaako okusitwenyisinga amagye basobole okugafuula ag'ettutumu ag'amaanyi. Kye twagala okubuuza, Uganda eri mu lutalo n'ani? Lwaki ebintu ebigasa bannayuganda temubiwa budde, temubisoosowaza, so ne musoosowaza ebintu ebyakavuyo? Kubanga kankikutegeeze kati, Uganda kye twetaaga ssaawa zino si kwe kunyweza amagye, si kwe kwongera ku byokulwanyisa eby'amaanyi, kubanga tetulina muntu oba ggwanga lyonna lyonna lye tuli mu lutalo nalyo. Ekyo njagala nkitegeeze gavumenti yaffe eriko. Era buli munnayuganda ali eyo kino njagala okimanyi. Bino byakwejovaana kulya masaali na kwonoona ssente za mubi wa musolo, kubanga ssaawa zino tebirina kye bitugattako. Lwaki njogera bino byonna? Njagala okutegeeza nti nno General Muhoozi Kainerugaba leero yasisinkanye abakungu mu Ethiopia okunyweza military ties. Gwampuliriza. Addis Ababa owa Ethiopia ne Uganda's Chief of Defence Force CDF General Muhoozi Kainerugaba baherodinze discussion ne Ethiopia counterpart. Ekyo kye njagala omanyi. Yagenze ne bafuna discussion. Kitegerekese nti no Field Marshal Baharu Jala ku military cooperation gye babaddeko okusobola okulaba nga batangaaza level y'amagye, bakyalidde Addis Ababa. Eno kampuni ya delegation yabaddemu senior Uganda People's Defence Force officers omuli Deputy CDF Lieutenant General Sam Akeding, General Kainerugaba, era yaliceivingiddwa Minister okuva eri mu Ethiopia owa Defence Headquarters ku Saturday, olunaku olw'eggulu mu ttuntu. Eno nno olukyalira luno mbubagamba tulugenda kuba luteekawo okunyweza amawanga gano abiri erya Uganda ssaako ne Ethiopia. General Muhoozi ng'atuuseeyo Kainerugaba yaweereddwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo mu Ethiopia mu National Defence Force nga tannaba kuba ku engagingibwa privately
ku one-on-one meeting ne Field Marshal Jala. Bano ababiri baatambudde ne badedirects baabwe saako ne bodyguards baabwe okusobola okulaba nga bafuna discussion zino. Eno delegation yabaddemu General Sam Kavuma, ono ye Commander of African Union Transition Mission mu Somalia. Era ne General Anthony Lukwago Imbusi, ono nga ali mu sector of one contingent commander. Mu joint press gye babaddemu conference bye baayogeddeko bano ba two military chiefs beemphasizinze mu bagenda kusharinga commitment okuteekawo Baruto corporations. Kitegeeza ki? Bagenda kuba nga bateekawo operations ezitali za bulijjo. Key areas zino bazifokasinze ku joint military training, intelligence saako n'okusharinga addressing national security threats mu regions ez'eggwanga Uganda saako ne Ethiopia. Era bamwanirizza bulungi nnyo okusobola okulaba nga badisikasinga ku nsonga zino okunyweza ebyokwerinda mawanga gano abiri. Kati twebuuza, Uganda ffe tuli mu ntalo naani? Ensonga ze twetaaga si za kunyweza byakwerinda. Ensonga eziruma bannayuganda ssaawa za kaakati kwe kubanga tebalina mirembe mu ggwanga lyabwe. Bandibadde batula okulaba nga baleeta emirembe mu ggwanga saako n'okuleeta okutebenkanya. Emivuyo ne gigufa mu ggwanga Uganda okusinga okuddaawo okubanga bookya ssente za musolo. Nze manyi Muhoozi asobola okukolawo ekisingako awo. Tekirina kye kitugattako okukyalira amawanga ag'enjawulo mu nsonga za security nga tetulina lutalo lwe tugenda kugendamu. Weewaawo okwerinda si buti, naye bye tukoze bingi. Emyaka gye tumaze mu gavumenti mingi, ebyo byonna twabikolaakola dda. Katwetaaga ekintu ekigatta ku bannayuganda ekigenda okuba nga kizuukusa eggwanga lyaffe okudda engulu. Jangu mu comment section gw'ompe ekirowoozo kyo okusinziira gwe olowooza. Kutegeeza gwe atandika kuba nga osubscribinga, jangu osubscribinge. Abali emitala w'amayanja mbaagala nnyo era mbategeeza nti nze mbaagaliza weekend ennungi.